basajja bannange womanyi nti mukazi wali ku kyeyo yadduka mu kiyumba bw'otuuka wano ekitono nnyo mutwale mu malwaliro nga 7 nga bamukebera siriimu naddala siriimu naddala abaana abali e Dubai kankubuye siriimu ali Dubai siriimu Dubai waliyo n'ekifo kiba kita Uganda obadde okimanyi nti oyinza okuva wano nga tolina siriimu n'otuuka eri n'omufuna siriimu taliyo nawe bweru nawe genda kankubulire kunkebera gye mukebezaamu abaana bano bawano omwana nagero tukebweru nga ine episo wano ziringa ze mwamukola kireero mu bifuba mpoto bano Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna gy'osinzira okuba nti otulaba yonna gy'osinzira tubabuuzaako kimuli mutya katusubire muri bulungi ajesa malonge manya nate tuba tukomye programu nsonga ku nsonga komyo ne muganda nga agenda kuba beyanjulira twaba ate leero tutambulira wa last time twayogerako ku mbeera z'abakadama obuzibu bayitamu nga bagenda ebweru company zibayisa zitya kya company tetwakisosowaza bulungi onako wali tugenda kwa tukisosowaza bulungi ate omukulu ono atunnyonnyole biki ebisinga okubeera eri kuba ebimu tetwabifuna bulungi mbeera yaye obudde yali nnungi netutataganyamu nonakuleka nsubire nti agenda kuba abiggusa. Bateekamu ensimbi Moshi Media tubebazaako mwebali nnyo mwebali ddala ate nga bakola ku bintu ki wammanga bakola mu kubifaananyi videography video coverage ina mukolo ki kwanjula mbaga birthday parties graduation okuyingira ennyumba byonna Moshi Media bikola bulungi nnyo abagenda okwesa mobile 26 mwekwate Moshi Media ejja kuba ekifaananyi kirungi osobola okubate nga posta etambula bulungi muzuri sana nono mulunzi bwagitulanga nga Yesu batandise tumbilako na lebo mbabazi ogambo otya webali gyo tusaako engalo kansubire nti oli bulungi nnyo. Kamubawe producer njagala omutuwe tusobola okubanga tuwogeramuuko naye mpola mpola so tuyinza okulaba nate ku Lubalusewa TV wendi bulijjo era nkyali mulamu nkyassa buuza kuba tulaba ati tusobola okubanga tusomolula abatulaba bulijjo amannya Muhammad Ndondo oba munnakyalo oweera akaaya. Last time twakoma embeera y'abakadama gye bayitamu entambula gye batambulamu enfulumya gye bafulumyamu ensimbi ze bafulumya nga batambula tetubaseera bana babadde mu comment section waliwo ne abawakanyiza ne baga nze ng'oli tebambanja kata Ndondo yankola atya kata olaba walaba kye walaba ekyo ku baana abali bweyo abali ku kyeyo ebeera nga 3%. Gena nga tebagibanja aba family ziri mu kasente obanga naye ayina mu kasente muyinza okuba ngo ina ku kasente omwana ono agenda ku kyeyo kuba kitomuwa business wano
Ekiza buli agende ebweru abayayana okufuna ensimbi. Sigamba nti abayayana. Ziringa ensonga nga 3. Kulwaki naddala abawala abo bagenda ku kyeyo. Ekisooka. Leero nja kutambula ku percentage. Manyi last time twabagamba bonna ne bakola ki? Ozena kinyanyimbe nnyo. Ne bakayana. Last time twayogera nti abanje bonna abana bagenda ku kibabeera ku ki kuloni. But 95% or 97% abagenda ku kibaba banje. Okay. Waliwo ebizibu ebingi bye bakola ki? Bye bazinga bayitamu. Ekisooka. Kanso oli musajja mufumbo. Yes sir. Yino omukyala n'abaana basatu. Wino mukaze muri bulungi. Ndotulabye mbuzi buki. Katosobola okera ku macha mukazi wono mpaking libi nomugamba agenda ku kyeyo. Ekyo ndashigana awo tuba twawukanye. Mama awukanye. Kati nene nkwami ngenda 5%. 95% abakyala bali ku kyeyo. Amaka gakola ki? Gachankalana. 95% to 97. Mutwale n'abafumbo. Yifuza yizo kujja nagamba mukyala wange yagala agenda ku kyeyo. Ate gwenno linda ko kato nja kungamba mukazi wange yagala umutwale China. Embera ngeganye. Bagenda. Bagenda China. Ni Europe bagenda abana mu Europe je bali. Bagenda. But ebyo sibikwasaganya munnyo. By the way, abana bagenda mu Europe baba benyo. Ata be bakyasiza okubba. Ekyo yini kyemani njala okubuliza ddala. Nti njagala ombulire. Wano mu Uganda tulina omuntu aso okutwa e London, okutwala mu America, okutwala e Canada. Mwebali. But ku 10 oyinza okufuna ko omu. Ku 10. Ku 10 abantu abakugamba ati ntwala abantu gwempulira ngamba nali ngenda London ne takali afere bambuze ba milioni 15. Kati Canada. Kino nkyogera mu maso ga kamera. Ku 10 ba agent bosanga ntagenda kutwala Canada. Oba company zono zowulira. Ujja kusanga ko omunga mutufu. Ngendo kutwala. Abasigadde agenda zikujjako asigale nga akola ki? Nize swa kuba wabira. Zenga sente yange tomala gajiria. Omanyi na nyini companies. Zitwala abane bwe. Atugenda ba wabirawa. Company bananyini bo tebawabirwa bo. Katona awabawa. Ogenda kwata omwana omugambi banzibye. So and so yakoze eki? Tukoma bira bano mawulire. Walo de konti company eno bajigaddewo ntibya abana. Walo yali yawo last time oba yabba abana. Sente nyingi billions and billions. Ndikangenda ku police ngamba wabiranzi bro. Bajja gendayo. Erero babiteke mu mawulire. Ogenda kudda mukuya ntaba batute mu court. Go amawulire. Wala bekonga batwala mu court. Nze banzirize zange nga nkita. Ani gwe baddiza. Gwalo yoko mana jana kugamba nti senza nge bazinziriza. Ekiza abo banzi ba for good. Neba na abagende Saudi. Nga nkuluga. Wangamba tokiriza mbyabo wangana. Nga ntuma omuntu nze sibikira. Anyway, companies noziraba. Bananyiniza bazo banene mu government abamu. Neka takwata aja namugamba wagenda okontrolinga company eno. Yena nobira mabega wani ngali mabega wakateni wakateni tosobola mulaba tosobola mumanya company nyingi ziri wano mu Uganda za ba minister Munansi talabi kati guno bona awaba ujagenda wali ku police hayingire munda ya manager ave no bukade 10 ajage ojamu wabira nti yankubye obukade wakakade kamo babubiri enkera wanagene mu office ya manager obaka eri mu office ya director CID yasokayo agendeyo bamuko obukade 10 CID awagamba nchano onyereza ajja kugamba nchano onyereza omusango mpaka investigation zifuke ki okukole ki okukwe enchaba kubi company endala bwe batyo naku juzi nagamba last time omwavu tasobola kira ku machana akola ki nakola company etwala abami bwiro yakyo volaba tutera nyo gamba banyina baffe mwegendereze nnyo naddala ba agents bemukola ki bemusinkana company waruzi neziranga ku ma TV chokana nazo zabafere sinagamba ko nti company zabafere company yizo kira ku machana eranga emirimu na emirimu ejo nkata gikoze eki tejiriyo ninga ndabalanga twagala basikali 10 twagala walo tusiko company ezo sigena ayo munayimbi ulira jofuna akadotukeko onakulwa interview beba bagambe twagala abana interview tugera kutendeka basikali abagendo oyita abana 10 buli mwana asasule emitwalo 10 mukade mmeka sibukade 10 mukade 10
za registration na medical noba kwesa ko medical ya mutwalo gumu kitondo be mitwalo 2 emitwalo 8 nezigenda ku account ya company ne babagamba mu day waka tugenda baita abo bomiyoni za 8 weziri already boba zimaze genda ku account yani ya director obukadde 8 maze kugwawa awo ne baga twaga ba house maid ne bagamba twagala bibiri ba house maid by the way house maid baba bagala babajja ko obusente butono zini sinisa registration mitwalo 5 mitwalo 2 mitwalo emeka nekatera company zimukadde zisaba sente nyingi banga malo company ezimu nga zina niwezi bezigama medical nga nabo nyini bayinayo bagira ko omusaya awo tewali company kutwala ziba ntono nnyo mweziri ngabye lyo ngenda kukola percentage oyiso nkati bwe ngamba nti kiri jeno waliwo abakola ki abatakola ebyo waliwo companies ezine dwaliro munda by the way 95% amalwaliro gazoga nagakola tujita pre-medical kano ka medical akasooka Umanyi medical za bikanga bisatu. Waliwo eri full body check up. Tujita GCC. Okay. Okumukebera yenna ne bala abantu boyine enkovu batokoze eki toyina nkovu. Waliwo emirimu mingi babatwalanga ya dola 10. Yo company chaso dola 10 omono numye saso ya dola 10. Ntolo nga 3 Kati waliwo medical ne ya pre-medical okukebera ko nto ina sirimu oli lubuto oyina gundi hepatitis B mitwalo ngebiri obemeka. Na yu mwane chitono sasulanga 10. Izo nazo ne sigara ka account yachi ya company. Kati company chovola aba company zino tezisobola koma kola ki kulanga. Kulwachi yo lweranga abana ne bajja 10. Ebe funye sente zigeza kwa account ya company. Atenga teina na contract teina. Ndio company teina na contract baswa jualira. Ati gona onategero teina contract. Kategorizo kutegeera empale je nyamba de munda. Eche? Empale je nyamba de munda akawale ke nyamba de munda okamanyi mukafana. Nyamba de boxer. Efana nityo manyi kala yayo. Tusobola jimanya. Kati eribo obere eri munda. Gobo manye ife eri munda mu mugundi. Manager. Aina kapoluta agenda katunda, aina ekibanja agenda kitunda, aina ente agenda gitunda, abaronde bakoleki bali. Nadala boys bakyaba kubye nnyo. But ensonga ezimu nga bwe nkugambye wali nti ngenda futambu ya percentage biki kulwaki abaana abamu company zikiira ne zigamba tulina ki tuyina emirimu kumbe emirimu nga tezikoze eki mwana kasete ne kakola ki waliwo company zirina passports z'abaana waliwo passports zirina company zirina passports z'abaana 2 years bwana tuka process leka taimi yake eti eri nakatambo nabajeta kudeta passport lepa company ezimu omwana okumudiza passport asoka genda ku police kati bwagenda ku police olumu nejja ku company oba nekubira aba office ne bakwata passport ne bakola ki ne bagimuwa bwe bagikuwa passport eyo nga company teyekiriza oba tosobola genda mu company ndala tosobola oba oli mu system bakuteeka mu system yaabwe be balina okujja mu system nze nina abaana babiri company yabalemesa okutambula ne sawa ya passport zaabwe zirina mu office yaabwe company ikatinze betu sengefuza na muzaddeo nze natuuka ne ku Ingundi Ministry of Internal Affairs nenge na Ministry of Gender nemba nnyonnyola bangamba tekisoboka noboso bulagendo bakolera passport endala neziri bazina mu office yaganda okubaja mu system manager wala okavubuka kasajja kasiramu wali abana yabalemesa otambula kulesonga ezitali zimu na zimu weso omwana yamukebera nasanga ngalikiriyo bwe badde mwana mukebera atenga ali ntaine enkovu just akakovu kali katono nnyo ne kano bayisobola okukagana ngoli atakwata yagadde otambule kano kokasobola okugana tutambula tebagala wankovu company zimu duwaji
simanyi kisinziira amateeka enkovu yafuuka bulwadde ya tulina amakovu nze era sina gyenda waliwo ebika by'abantu nina enkovu y'ennyonyi wano mu mugongo kati waliwo ebika by'abantu wano ebitasobola kugenda ku kyeyo naddala nti ono omukazi tasobola kugenda ku kyeyo kati olaba n'abakazi bagamba nti ono omukazi kinya bibiri kyeki tokitegeera bwe bagamba nti omukazi ono kinya bibiri oba tokitegeera alina omubiri munene nedda omusajja ono bannaye kati kangereze ku bika by'abakazi abamu benda bawana naddala nnyo batanye kubeera ku social media kati olaba nga Chuma oyo tasobola kugenda ku kyeyo tewuli kampani emukkiriza yakula ki era tonnantegeera awo era ekyo abuze abo nibo tukweta ebinnya bibiri yakula ki kisaazi babayita lizi zibiya nezibi kyebyo tomboy she's a tomboy alinga musajja mukazi kampani zibatebete zimutwala era bwomusanga nga atambula bwobanga bwakuba omugongo omuntu agamba musajja kati kampani zibagoba ono ogundi wamono waliwo akana akawala kala bakata modo oba biki bulijjo modo mbozi musajja simanyi musajja mukazi modo music mukazi musajja kati oyo kampani tesobola mutwala mamugamba nti oyo tomboy tebasobola kukola ki tebamutwala ekyo madde buli kigenderera kati enkovu obuzibu lwaki tebatutwala ffe abenka kati kampani ezimu eyo enkovu eyinza okuvaamu obuki oba togenda kukonda gisinto giyite gisisa ezo nzibu nnyo era bwolaba nti oyinza otuuka n'ofuna obulwadde ne muva mu nkovu eyo ebisa ebisinga balina lwaki bakugira endwadde ezo nti weather yeri nzibu si yemu yenu tuuka eringa obunnya obuvuta obusobola oba tosobola musana mungi kati byebyo ebimu kati kankuzemu kira waliwo omuntu wange yaŋŋamba nti agenda mu kampuni ne bamukebera ne bamusanga alina syphilis kati syphilis akwatagana n'okukola kati kisi medical abatagenda yita GCC weso bagala batwala omuntu ngali fit ize mpira y'obukerenda bwange mpona nempona waliwo syphilis eziwona nezitawona kati nze mangenda kukola yo kyeri sigenda siga bazungu anti kati kisinziira wali ku mateeka ga kampani naddala teri kampani etwala omwana ng'alina syphilis teriiwo wano era bwe olina syphilis osooka zifunira treatment bwe zigaana obuwona ebyokutambula n'okola ki n'obivaako n'obita so olumu omwana ayinza okugamba nti kampani yagaana okukola ki yagaana okuntwala naye n'atamanya ku lwaki kampani yaganye okukola ki kati zeeze ezima ensonga beebuuza ba agenti bo bakola ki bajjirawa ekirala ekibuuzo kiri eri abatulaba mbadde mmanyi bulijjo era nze bwe nali nkimanyi nga nze nti buli wokola contract n'ogikolera ne Uganda nti myaka 2 n'ogisayininga mbadde manyi nti bweggwako oyina okudda naye lwaki abamu ate ndaba nga contracts zaabwe zaggwayo ate ne bazirinewalinga omanyi ku lwaki baziddamu nakugamba bwe tugenda otutandikirawo last time ensonga ezimuddisaamu contract kiri kye nabagamba bw'oba otuuse ku kyeyo weerabire baki aba famire gwe manya nti tolina kika naye bw'oyagala omumanya beera nga ali era ababeera mu ddungu beera nga ali eyo atalina wa Luganda nga gwe wafuuka ki era bw'otuuka eri n'obeerewo w'ekisa wallahi oba ogenda contract oba ogenda gimalako nga tolina kigenda kukola ki kyolina kyogenda okusanga wano e Uganda so omwana obwajja ne miliyoni 10 wano e Uganda teri kyagenda kukola miliyoni 10 ozikozesa ki wano kicho sobola business sobola tandika naddala bana abamanyi osobola kozanga ng'oziina bw'onywako kabiya bw'ogulako ku nkoko ekyakutwala kunywa biya no ogambye nga ndi wano ng'oli wano ng'oziba kati gaza atagendangako bwe n'oziba miliyoni 10 nyine ebizikozesa just ozinywamu biya na walagi bwentyo si walagi ngambye enkoko biya n'enkoko byakolako walagi musajja gwe nga sikutegedde ekifo ky'okupulaninga mu kyonaakola enki ekinaabiisaawo famire yo ng'olowooza agenda kuzinywamu biya ono omusajja gwe tukola naye ali soba ali kiriya oba ku sayidi ye zintono siira kyengenda zikola kati abo abaana agenda ku kyeyo nakola emyaka 2 bw'otayimuzingamu wala emitwalo 9 oba ofuna sente mmeka sooka okikola awo emitwalo 2
emyaka 2 2 years times emitwalo 9 aberanga mbukadenga 18 mbukadenga 18 ngatagabye kona 10 nechi yo bakatuka baranike otuwereza yo ala nga tena sala ko musolo yo ala nga tena sala ko musolo kata akoze contract ya myaka 2 najimalako kinene nnyo abya n'obukadenga 15 be batuuka eri omwana w'omwe wabadde abasomerawo n'isomero ya mitwalo 3 agenda muteka lyaga lyabiri bwaba ya inga neiba atunda kapoloti yagenda osoko kokola ki ate bamutuzana bamuguzana ku sente zawa ulisonga mwana wanga umanya abakadde bafaabo manyi basudiya mwana wanga ali kucheyo aina sente poloti najigula sente zawa katugenda kumala ko jire emyaka 2 notunula ku account yo notunula emabega tulinga boy koma we Uganda twina ugenda kola ki ugenda tandikira nge sente tezikoze ki teziliwo katukwe kusa ulumu ugenda waliwo abana batugambye ndali myaka 8 nali kucheyo mu comment section byabaddemu wabirabye omwana ali myaka 8 nga akuba ki cheyo undi yange weri ware yange weri kulwachi bongera contract nedda contract eyo ebera legit nti azin bwe babagikolera eri ebera ntuufu sizezo contract zola banti abana bwe bamyaka 2 singa abama tomwana wabaya malako emyaka 2 ngali mulunyi contract yagisainingire mu Uganda nti bwakola eri contract nagisainingire eri ebantuufu eyinzo teyinza muletera bizibu nti abantu abo balaba bebwe olusi bakozesa ensobi tulaba batulugunya kyentegeeze kyo ndi bayinza okuba ate mwe bayitira olukusikusi lwabanga babatulugunya nga bakimanyi nti contract zaabwe si ntuufu kati bano bawala banyinazi bayina ensobe emu ne batuuka eri bababa ne bamama ne babaagala nnyo ontuuse producer yadde ngambye kawo obeta baba ne mama ne babayita kati baba ne mama ne bakola ki namulaga nti amwagala nnyo kati wali contract bwe begenda kuggwayo amugamba kati olaba abadde onkolera bulungi emirimu abana bange bakwagala kulwaki obadde ofuna emitwalo 9 kulwaki sikwaka mu 2 omuwala nakkiriza nze nyina abaana bajja wano mu gundi yange ne baŋŋamba mama di mukama wange ayagala nyongere contract mama nyongereyo ne mugamba badde akuyisa ati amada mpisa bwati ne bwati osobola okusooka ogenda ku office ne bagiddamu mukama utagenda kukola ki okiriza kulwaki agenda kuddamu era akugule bupya agenda kuddamu akugule bupya ate bimu bye bewala tayagala kugudda akulimba limbiraawo naye banyinaze kyembagamba oba kyembasaba tokkiriza baba oba mama kukwega kusayiniza kugamba nti oyongereyo emyaka 2 oba gumu nga temusose kutuka ku office kulwaki lwona afuna obuzibu company wane Uganda ebata kyakumanya even zo company ezimu wane oyinza okubanga okyali mu contract yo nga tezifaayo nnyo tezikola follow up ku baana baabwe but ezimu zigezaako but ekweze zigezaako bw'oyongerayo contract eba tekyasobola kukola ki eba tekyasobola kubako kyekuyamba olw'ensonga yaba yakola ki eba yakuta ndowooza ntegedde bulungi kyemategeka abaana abamu bakola ensobi ne bayongerayo contract yaabwe naye nga ne company tekola ki tekimanyi kyekitegeeza ono babo bamama asobola okutulugunya nga bw'ayagala kuba amanyi anti kati awo yaba buli kimu company eba tekyakunyako mukono then ekyokubiri singa oba omazeyo contract n'omugamba ntwala ku office eye Saudi sikomye wana Uganda wali ku office ze batukirako owa Saudi ntwala ku office Saudi odemo sign contract empya tukole ki tuddeyo nkole emirimu gyo ekyo kibeera kiriya no emyaka obera oli renewing digital renew abera renewing ndoze ekirala chichi lwachi abana abamu babera mu biyumba batubazaako biyumba babera mu biyumba nengo omwana oyinza omubuuza kiri kiti eyo capital city eyo naganze bukyanzi gyambera mu kiyumba sifulumangako kisinzira ennyumba gy'olimu waliwo abatambula ate nakugamba ko last time abantu abatambula kiro atambula kiro waliwo nze nina omwana babera out ne mukama we namutwala mu supermarket abana bagenze mmeka ne bakola kumbula abana bavudde nga basiya nayo omwana umure bantu fe simanyi
kino kinonyerezaako nakyo abaana bagenda ogenda omuyatazaako aji omwana ngamba ati bw'oba oyitidde eri olumu tebawummula oyo yajja sente waba mafiina yajja sente oba bamuteeka mu nsi eye yali ntuufu eyiye yali ntuufu esente yazijjawo mu mikono emituufu yalagiba mikono mifu ezaba mafiina zivaawo zivaako lankulu wa asabira asawula ate bulijjo batugamba nti bakwata sente za kibi ani yagendeza kibi anti nti omuntu bw'aba alina abijjajja biki nti ze sente ziba za kibi kyoba sometimes ntera nnyo okugamba abantu kola nnyo obeeremu essente omanyi omwavu ne maama we takyamwagala omwavu ki ne maama we takyamwagala omuntu omwavu last time bagamba nti omwavu ayagalwa nnyina kaba ne maama we essaawa zino aba takyakwagala ne maama otakwagala kati byakyukamu mu bufunze gwe terinoma akwagala ku nsi ya Katonda wano beera neekashi abalaba Losowa TV program nsonga tuli ne muganda waffe Muhammad Munakyalo avieyi Masaka asiva Masaka bamulakayi avalakayi wajavire yatise ebisawo by'esente javi biyomuko bwo bawadde yafunye twabitegedde javi la kona ko tunakaisa wafunye esi tuli mu programu nsonga ku nsonga tutambula mu bino ebitambula mbawala banyina ffe bawala baffe abagenda musize bwe nibasobola okubanga mwina wano mba musayininga oche tuita next of kin abaana bana babola mu biba sayiningisa of course be basinga bayiza okusayininga gondezo kwanze badde manyi ibise bisinga next of kin yandi badde nga naye waali na sayininga era ino berawo ne abamunda baba bagenda tadde yoggo oli najana gamba gwe next of kin wange ekyo kyentera okugamba waliwo company ezikola ebintu just binagwereyo ndero omukami mbadde ku company emu sigenda jogera linnya bw'oba tolina ba next of kin babiri tebakusaito signing forms ezo kuba Muhammad omanyi ekiberere kirungi nti next of kin oyo nobo ofunye obuzibu yasoka ku company atise contacting oyo ne muganti yalo so yafunye obuzibu tukoze tutya tutandikirewo nego bojjo obuzino nsanga ngamba oba nonkubeze mnongaje bwe next of kin sikusaze kirimi obadde okimanyi nti bano bakadamba oluma asanga talina next of kin nakugulanga gwe nombera next of kin naye aja namugamba gwe alina okubeera next of kin wange katugeza alese gwe nagamba nti gwe agenda okubeera next of kin wange gwe butuuka nobagambe gwe anko wange oba oli brother wange oba oli ki omala osayininga epapula ogende namuwe katoyi bw'afuna ebizibu samu takumanyi yakulabiddeawo mu tawuni mwebali ekyo kirinako bwino nze nagenda okubuuza omwana next of kin gwolesa omugjeewo nemuteeka wala mabba nemugamba singa ofunye obuzibu Saudi next of kin gwewadde emitwalo 5 tagenda kuyamba tenda kimu kyagenda kuyamba gokekereza eri transport esobola okujja abakadde bo mu kyalo ne baleeta ne bakola ki ne basayininga naye singa anything can happen nosanga omwana ngalimu nga tendo masobola okukola ki okumuyamba so banyina zikyembasaba temuddamu kukola nsobi kupangisa ba next of kin ategeeza kinene nnyo ku company ategeeza kinene nnyo ku company kulwaki singa aba ofunye obuzibu yaba asobola okugenda ne ku poliisi n'alipotinga n'agamba naye singa oleeta omuntu gwa utateeka mu kitabo talina wagenda tutandike era ne company tesobola kukola ki kumuwuliriza gamba n'oyo gwoguza obuguzi aba ate nosisinkana bazadde ate oyo gwoguza buguzi bagenda mukubira essimu abagambe siriiwo ensonga batalina budde agenda bagamba sikoze ekisiriiwo kati kyengamba abannyinazi mugezeeko nnyo kufuna abooluganda toleeta bbaawo toleeta buli nti oleesa ono oleesa olina okule obadde okimanyi nti bbaawo tasobola kubeera next of kin tekisoboka ate oyo si wa Luganda next of kin kituufu abalina kubanga ali mu Luganda bbaawo si wa Luganda
encha ngenda omukazi wange agenda kulinya ennyonyi agende encha mpasa abakazi babiri olimba nkyamulabako olimba sikyamulabako so mugezeeko okuleeta ntono wa Luganda toleeta bbaawo ate n'omufuula wali n'ogamba nti anko kituufu abamu baleeta babbaawo waabwe ku kampani n'akugamba ono ate bagenda kuddamu oluganda nti omusajja kyeyankola yanziba sente ate gwe waleeta ate wali ku kampani nkolaga guweesiga ye next of kin wo omugamba wali ku kampani era teri kampani wano mu Uganda esobola okugamba nti obbaawo yagenda okuba next of kin byebawo eri eba ekikola mu bumenyi bw'amateeka okay Muhammad ongamba nti abaana bwa bagenda ebweru balina akasente ke bawa kampani kyokka ekisinga okulumya omutwe nti abaana bano bwe batuuka eyo n'agamba nti kyamazima wano wenzize mu kiyumba natomera badde nsaba bankyusa oba nzireyo Uganda omuwarabu mumwiso otya baba ne mama ne bamugamba nti gwe twakuteekamu sente zaffe nyingi toyina gy'olaga kintu ekyo kiri kitya ne mu comment section nabirabyemu ng'abaana bagamba ffe tusasula sente zaffe ate bwetuuka eno batugamba nti batusasula wasomye bulungi zonna nozimalayo nziwa obudde nabadde nyina time nsolo zisomeza olinga producer wange asoma kati bannyinazi oba ofunye omukisa ate gwe okuteekamu sente zo n'otambula waliwo abazitaddemu nga tebatambulanga nga bazikola ki bazirya ne kampani olumu kampani ojja gisanga nti erina wano ofiisi mu bbanga tono nga yakoze eki yasenguse nezo kampani zibeera ziti ezo buli omu anoonya mmere ya leero nga Uganda yammwe bw'ogimanyi matugee twalinayo kampani esenguka buli kumakya kulwaki naye nga wama mulese sente abaana batugamba bawalese sente basanga omugaga yetulula bwati mu katebe oba fanica nga wa bbeeyi naye bo bateekamu okay asobola oteekamu miliyoni ze 3 naye nga agenda funa miliyoni nkaaga babala kati ombuuza wali ekyabaana nti bateekamu sente baba namugaa shukura utiya esente wakusasula sente zange zonna ya esaawa zino babasasula naye esaawa zino omwana bamusasula nga amaze tuuka e Saudi tebasasula luli nkugambye edda mu 2021 2022 awo abaana abamu batambuliranga bwereere nga tataddemu na nusu 10 naye essaawa ya leero omwana talina kakadde ate awo sitaddeewo transport sitaddeewo biki ekitono nnyo akakadde kampani bwe wawa eringa eri wansi w'akakadde ejenjiwa abaana 30 teriiwo nge oleeta omwana netamusaba kakadde nga talina passport ngenda jiwa abaana 30 okay so kati esente ezo zombuuzizza kampani olumu ziteekamu sente nnyingi babikubalira wali abamu babibabalira nibagamba kino naye kati wali papa agamba nti afuteekamu miliyoni oba 3 miliyoni oba 4 ziba tezigenda mmala ekyokubiri ofutandika office oba ofutandika kampani eno si kyangu nga bwe nakugambye olina okusasula abakozi abo kati baba yanajja n'atwala ebipapula ku embassy baba yanajja n'afutwala ku interpol banga baba abeera ali ku laptop nga gwe omulabira babaawo ogenda okukolera batono nnyo ababalaba batono nnyo ababalaga bakama baabwe leero mbadde ku kampani omwana ngamba ono ye mukama wange ngenda okukolera amannya ge mwegali wali yafunye boss agenda okukolera ono n'agamba nti ono ate oyinza okusanga nga bavudde wano nga bagenda mu kiyumba kimu n'abayalinga omundi gumu njagala abakozi babiri omundi gumu so nakyo kibaawo but kino ekyakasente kampani ziteekamu nnyo ate zikiwa n'obudde but wakuba kampani ezimu zikisusa now kankusaremu katono nina kitera okuwulira nti omwana adduse we baamutwala mu kiyumba ate alina waagenze ate waliwo oba bannayuganda ate bo nga tebali mu biyumba abo bwe tuyita baki awo kitegeeza erinnya lyabwe tubayita batya abo oba kyakijjukira oba kyakijjukira tukiyita bati baveterani be baveterani waliwo abaana badde bakomentinga nabagaa si baveterani olwekyo badde kiboogera Promax Promax ababeera mu myaka abamazeewo contract eyo naye waliwo ba Promax kati abaana abo tutera okulaba video obusaturating ebiseera ebisinga nga bulaga oluusi omwana alwadde
nga yadduka mu kiyumba nenga tebalina buyambi anti bwa wadduka mu kiyumba ne Uganda yokka ebite kyakwina ko vunanizibu ebite kyakwina uliso kati bomala okudduka mu kiyumba company ne yakutwala Uganda bagikubira so and so yadduse kati aba company naye nga company ezimu waliwo majo abadizata kati naye waliwo company zitafaayo mweziri ateze nyingi by the way ero jajitomera company zino tezina nnyo kulumirirwa abaana bano entono ngamba tezina nnyo kubanyigira zina kubanga zibalumirirwa ntono ezibalumirirwa company zimwe zimala okufuna akaazo nga gwe bakuta muleka agenda abonabona ebibye era by the way banyina nyongera basasira abamu babeera okulwa Allah babeera okulwa Allah waliwo company ziteefiirayo naddala nga tesobola kukola ki tezisobola kufaayo ku baana abo ze nyingi so ne Uganda weziri nyingi ate waliwo ne company ezo ezifaayo naye era zifaayo ng'ogumidde embeera ezitali zimu na zimu ng'ogumidde embeera ezitali zimu na zimu kati omwana bwadduka mu kiyumba company yawo ejagenda ku Ministry of Internal Affairs oba ku Ministry of Labour ne bagamba omwana wo yakola ki yadduka twamutwala Saudi yakola ki nagenda ku embassy yewa ne Saudi ne bamuwe papula nabe nabyo mu office ne bagenda ku embassy ye Saudi ye Uganda ere Saudi ne babalaga buli kimu n'omwana tekyakoze ki katabe tuyita ba veteran abo bone Saudi bagifuula bugali buli wamu tewa ikona jatakola ki jatamanyi bile bagamba ebizimbe bifaanagana mboyinza obulya bote bakyabula kanti omwana bwadduka mu kiyumba ekitono nnyo ateekamu obukadde nga busatu okugenda abo ebimba y'abatolola waliwo message eri wano tubayita abatolosi waliwo omwana yansindikidde message bwe yalabye gundi yafeeyo nanduma mu kabokisi kange naŋŋamba njagala y'abatolosi abaagala otoloka yakulumbye mu mbokisi naŋŋamba toyinaayo batolosi awo message you don't wants to run connect please ne muddamu kyokka mufaaki n'ensi kyokka mufaanaga ensi yaabwe kati eri wafuuka waabwe kati yaba batwalawa balina ennyumba zaabwe bakola mirimu ki kati abo abaana bw'akolayo emyezi 6 batofaanagananga naye olw'ensonga ekitono nnyo abakolera $, abakolera 2-5 eza gundi eza Saudi abakolera nga 2,500 bw'obukadde 2.5 bwawano omwezi gumu anti baba hayalinga jangu omwezi guno wali kati bana batagala okugula abakozi nti babagule ku office ne ku company bebanje Saudi bangambe ekirala nti Muhammad nti eyo abawala basobola okutoloka mu biyumba ane bagana ne batandika into bana betunda abe basinga obungi abadde okimanyi toyinza okuvaano nga tolina sirimu n'otuuka eri n'omufuna sirimu taliyo nawe bweru nawe genda owa sirimu akomanda kankubuulire kunkebera gye mukebezaamu abaana bano baawano omwana nagera otuuka ebweru ng'alina empiso wano ziringa ze mwamukola kiri eno mu bifuba embuto bamukebera endwadde kyova olaba agents abakwana abaana abo abamanyi nti ndidde akantu kaki kalamu agenti nga batuliira abaana baffe so ebyo ebimu abaana eri basobola okuba nga beetunda nkugambe oyinza era banyina naddala bano bawala baffe abatolosi abo tuyita ba veteran abo kyokka omwana akomona gamba tinzigulama n'emyaka eki oyo yabeera mu kiyumba omwana ayinza okukola n'emyaka 5 ngali mu kiyumba oyo yafuuka nabo si be bayiga obugundi buno butulya bwogerako obugundi babuyita akasabuni akataapu katabu obutaapu yagera okujoba okyamusobola otaapu eringa eba naye bagikozesa batya so era banyinazi bodduka mu kiyumba oyo bw'aba mukazi wonga basajja bannange bomanyi nti mukazi wali ku kyeyo yadduka mu kiyumba bw'otuuka wano ekitono nnyo mutwale mu malwaliro nga 7 nga bamukebera siriimu naddala siriimu kizibatera okudda nga tebalina siriimu naddala abaana abali e Dubai kankubuye siriimu ali Dubai siriimu Dubai waliyo n'ekifo kiba kiyita Uganda bo bakyusa bali kiweerinnya kati mu Luwarabu bakiyita bati
Uganda wachito. Ndoza Uganda. Ate tunakola ati. Okay, abatulaba ku Balisewa TV tubebaza mwena gye musinzira okuba nti mutu watchinga. So, tuina Matuga Estate bateka mu ensimbi bakola mu byattaka. Medisebo tuina company nungi nnyo ina amataka g'omulembo ina abaana. Tugenda jiwa. Abaana bateke sente mu kimu ttaka itaka teririmba. Singa sendo zitale abawalo balaba baziwa balenza ate. Abalenzi bakyalidde sente z'abawala. Kuba Matuga Estate ina poto okuva ku milioni 5 6 7 8 eineze ebyapa milioni 2 25 3 6 8 ate bazirina basobola zigula. So mujje mutuwagire bishiri. Okay, kati Medi. Uganda nga Uganda. Chigambibwa nti ine endagaano ne Saudi Arabia. Ne UAE yonna. UAE. Ine endagaano ne Saudi. Ne Saudi Arabia ne Jordan. Ne Dubai teina nayo. Ne Dubai teina. By the way, nga tetundagenda wala olaba Dubai. Company tewali company twalaba ne Dubai nti ina contract ne gundi nti ina contract ziri awo. Ntono nnyo. Nadala especially nti ogenda kubwa osimede Dubai. Ba agents baba connecting ayo. Ba na Uganda yatuuke. Nakola office ye. Yefugeyo. Yabasinkana n'abanoonyeza aki. Zoro benda abalinzi abakola abatunda n'amamotoka. Abane mbera baji. Wali chovola baluli wangambye ku lwaki government teggalawo bino ebintu. Ebigalewo bateekewa. Obateekewo. Kati lwaki abaana ate mwe mumanya nti baina Uganda ina contract n'ensi West. Lwaki ate mbatwala Omani jimanyi nti baina yo contract. Kata. Kati olumu kisinziira ku mbeera ebeeriwo. Wiso kati tosobola gamba nti bonogenda bajuze do Saudi. Ati teri obadde okimanyi nti omwana bw'omugamba nti kutwala kata. Aina nusura nawe. Taddamu kubuuza. Lwaki? Abamanyi nti akoze eki? Naye bw'okeera ku makya n'omugamba kutwala Saudi. Aye Saudi gye battira abantu. Bamanyi Saudi yo kaje battira abantu. N'ekino njagala kibagamba bannyinaze. Last time yana kikoonako. Teri nsi ya Muwarabu ennungi. Teriwo. Ate teri agent agenda ko zisomereza ensi. Kuliko Saudi. Dubai. Qatar. Jordan. Kuwait. Abu Dhabi. Oman. Ziweddeyo kweli. Ziringa 8 oba 10. Kana nayo ze kugambye ko zeziri propola. Zeziri propola. Muganda ngange. Dubai, Qatar. Ekisibo kye babaddemu. Bakisinza nnyo nembu bagula n'ebitaba kwatako. Bayinza okugula emmere nabo bennyini basobola gimalawo. Abo balya. Bo balya. Akumeseka abayayi balya. Bo balya. Oza ono tulya. Abayayi balya. Balira ddala olaba nti omusajja alidde. Omwana agenda kuza ebintu n'agamba naye empwedde. Bino n'abimala. Ate abali awo ne bamuyita babala amuga aleetayo endala. Balya. Ate endiga bagijjako omutwe. Ne bagijjamu eby'omunda. Ne bagiteeka wali ku muliro. Nga namba teri kugisalako. Buli omu ajja asalako ekifi. Mpaka weggwerako ne bateekako endala. Producer wange n'agwa ku eyo. Ng'ayagala ennyama. Anaakomawo e Uganda. Tumutwale. Alina 7,000,000. Omutwale. Producer wange ng'ayagala otulo. Ekyo kimulembye. Ekyo kigaye. But okay, Muhammad. Ekirala. Tuka tugendeko mu kiyumba mu ndo. Mu kiko tubadde awo kugundi ku bana abaana abatolosi. Katola abaana abatolosi abo. Era mbadde nkyayongera bakuutira. Bwoba ina mukyala wo nti yatoloka mu kiyumba. Naddala abo abali Dubai. My brothers and sisters. Bwatuuka wano ekitono nnyo amalwaliro nga 7 mu Mukebere. Olw'ensonga Dubai ye kyasinze okubeera mu sirimu. Dubai ye kyasinze okubeera mu sirimu. Naddala abaana beetunda. So then bana abali Saudi. Omwana bw'aba atolose mu nju. Omwana bw'aba atolose mu nju. Gwe manya nti famire yo osigaziza famire yo yokka. Tokyayina mulala akola ki akuvunaanizibwako. Naye bw'olaba sometimes nti ekyumba kikulemeredde bannyinaze. Era nyongera bakuutira. Genda ku office. Office bw'egaana okuyamba. Kozesa embassy ye Uganda. Ekola. Teri kitakola. Bwe kigaana awo toloka. Omba waddeyo. Okay, awe yirinyire Muhammad betuli.
otegeza nti bana abatolosi baina we bafuna nabanga akolera tugeze 2025 bane mu 13 ne mu 17 kati ba agents bano companies za fezirien tisinza kutapinga kwejo mirimu misava bwejityo ne bajiwa abana bafenenga bajibade makuba matufu tekisoboka manyi kulwacha mu $2 lwaza $13 ba 25 abate yamugula ku company abata muguze ku company atera mukozesa omwezi ogwo gumumwana agenda walala ate by the way abagula abaana tebabeera bawala babangi babeera bazungu babiki abava mawanga amalala nibe bakozesa abaana abasinga mu Dubai kati abo muntu tebabeera na budde bagenda kunonya ekibuzo banze na uliro nga baga nti Dubai tebatunda yottaka sisubira nti jeriri nti buli muntu government ekupanga anti government ulumye bazimbira ngamba gundi naye wano kigenda tuko yafetezo atuzimbira zibo oyumbo nga bamaze kubabba n'obukadde 10 kuba impipa n'abanyunyusi betulina ola buli omoroka bwajja bubasi nete baswana butugabi ufiridde wali nambole babujja nawo babujjawo so ye mbere mu banyina zibayitamu oyinza okutoloka nola abantu ogenda ko ya sente nyingi but obeera ku 99% okufa okay ekirala tugende ko mu nyumba mu kiyumba tugende mu kiyumba nzita nyumba kumanda bazibaze kiyumba nyumba ezo mayo lwaki bakite ekiyumba ngomaye kintu kyobeera mu kumala emyaka 2 nga tofuluma bweru kiba kifuze ekiyumba omanyi ku lwaki olumu naddala balina abakazi nti bakadaama biki tayagala kumumanyira bwotyo bwatyo baba bavaako embeera gye bayita mutebeera nnungi era bw'oba omanyi nti obadde osuubira kuwasa kadaama oba omulina mukazi waali ku kye watuuka wano waliwo byolina osooka okwesonyiwa ngaki kadaama tasobya sokoddemu bw'oba badde osuubira okuwasaani kadaama oba omukazi wo nti kadaama yagenda ku kyeyo embeera ze yagenderamu sizagenda okukomerawo wano aba akyuse ekisooka kadaama takola ki tasobya ekyokubiri kadaama olina omubeebeeta ng'omwana omuto ekyokubiri kadaama teyeetonda ate ekyokuna kadaama olina kyanakusaba kyona olina okimuweera mu budde erimu kadaama batampasiza olwo omanyi ku lwaki babikola bwe batyo olumu naso nkikozeko research nyingi emmala bayita mu mbeera etali nnungi olumu abamu bafunamu zitokya kale embeera etabeera psychological ne babeera mentally disturbed n'omutwe gwange wakola ki ati bwatuuka wano ziri embeera ze wali omumanyiddemu togenda mumusobola by the way nagambye leero ngenda kukwera mu percentage so ndaba ko abona nzo omusajja wange nga nkyamulina 95% bwagenda kukiyonga mukazi wo bwakomawo bato kyamusobola abayino takomawo akomawo wa neighbor obo omusajja omulala nekyemba manyiko era kisobolera kadaama baagala nnyo okubeera ku ssimu n'obeera okwo oyagala genda ali opootofu n'10,000 ayagala obeere ku ssimu anti yeri ate bwe batoliiko n'anyiiga era essimu yaabwe bagifuulanga ye famire yaabwe olina kyongambyawo nti batuuka ne beetamu ekiyumba naye wano ebabeera ku ssimu batubuzaabuza tebagala kulaga nnaku eri omanyi ku lwaki olaba omuntu akola ebintu ku social media n'otabitegeera aba yijjako stress si oyo womanyi si oyo just aba yegezaako kujjako stress ababeera mu gurupu awo omanyi ku lwaki be bakyasinze okubeera mu mukwano ate ogwanguwa okuggwako kadaama akukwana leero enkya n'akukyala omukwana leero innocent mistake gyokola bangamba ate bavuma ebinnyo bavuma olaba abaana be batukubya mu comment section wabalabye bakubye gwani yagamba ntwagerera ku looni nnyoko ningamba bannaya kukirabe era kadaama bwakuvuma tonyiiga ye kataba bwakuvuma awulira nta akakkanye ekintu ekimu akataba singa babadde kumubadde mukola ki mwekuba so abaana abayita mu mbeera mbi era musajja munnange mukyalo wabanga ali ku kyeyo bwakomawo sooka omuwa omwezi nga yeebase tomugaya aregeno nte kala ne abaana angololera bulijjo bw'atabadde emyaka ebiri anabadde akugolera anabadde akugolera
Kato ino mufumbiro muletera akamerezo wiki ate wanga bakomyewo bane ali mukena mu kututi oyino muwakadda umulema abakoye omanyi emirimu gye bakola kaddama bwava ku kyero ndaba buli kimba kikolera ku masannyalaze booleza mu ngoye nga byenkiyo ebyuma kikyusa kukyusa ebyokulya balya nkoko mukyere osobola ogulya omukyere n'enkoko kumala emyaka 2 Tanzania ndi watooke wangamba olya n'emukene mukene wava kyero mukene simanyi ogambe mwavu akoleji omwavu wakufa omwavu mufu okay baba twagala tugereko mu security y'abasajja bali batuga nti abasajja bali mu nyumba za mbera mu kamera ne bwokyusa bwoti era banyinaze kino nkyogerawo mufunye nnyo challenges nyingi muvano nga naye kati abagenda mu nnaku zino bingi babitegeera because abaana bedda tebakolanga training kyofulula pa mu nnaku zino ekyokufa ky'abaana e Saudi kyakendeera naye luli bagendera mutakola ki mu butamanya omwana ava wano nga tamanya ennyumba teri mu kamera bw'amanya teri mu kamera oli mu kamera bazikukweka n'abeera mu nnyumba nga tamanyi nti kamera akola ki n'ennyumba eri mu kamera kati gwotandika okukola ebyekibisiru bintu bisatu oba 2 bw'oba oyagala kuwangaala ku kyeyo bw'oba oyagala kuwangaala ne baba ekisookerwako love mama va ku baba wabendi yagala nnyo mama abyo afuuke ki ne baba bayiza okujjanko na kati baba ye sibe beeru kayina otulevu twako ka baba kaffe baba abo balabe nga mulabewo baba mulabe nga sitaani eyo ebeera shaitaani yennyini era bw'omulengerera nga waliwo boyagala wangala ku kyeyo balina amaddu ayinza okukwata no mu kiyungu nga mufumbye nakusanga munakukwata abo bazibu kyogamba nabo baagala nnyo bwaguuga nga ffeeno ate batusinga ne batugamba muna ate bo kati obadde okimanyi wali baba mutono simanyi sikimanyi kwejo madamanyi experience kati osobola olaba baba ino ayina akakazi katugeze nga kalaka wala kaffe ate maid gwe bamuleetedde yasituka nayakola wana ate bana Uganda balina kye bakola kino ne bagenda wali mufako nagenda mufako konanga kakoze mweka nalo batagenda mufako wao nabatagenda yo nga ine ndoddo omwana olaba ekisambi ky'omwana ogokola akamama nolaba akamama akachepere kati mind zizo mind zino gamba naye bwendengere omanyi omukazi bw'aba atambula faka mama mbaso akasibira mu kisenge nensiba ne baba abakazi be Saudi balina ebitiibwa balina ebitiibwa bawa nnyo respect era mama yasalawo ebiseera ebimu yasalawo era bajja tugamba nze ka mama nkasibira mama kati ogenda kulaba ka mama nga afaanana naye omwana gwe bamusindikidde yagenda okubeera ewaka nga akola nga kyonna kitiribita nga tutu lyona lyemerire lityalwana kugira muti ne balyemerire okitegeera kati atuuse wala asaze ka mama nga konna kagwayo ate baithawo abasajja abo abakulu be bakyasinza okubeera n'amaddu ne wano olaba ebisajja ebyo ebikola mu maofisi gano amanene ago amaofisi amanene abo omanyi ku lwaki bakwana nnyo bano abaana abaira ku reception bano ebisajja ebikulu ebyo ebikuze emyaka 6, 7, 5 plus bikyasobola bisa bubi kati omanyi ku lwaki abawala bafe babaagala ye tamufiirako akubaaka kale gwe okuwawomeka ndi musajja ate bali babakazi babasajja abo abakulu akubaaka naagwa namuwa 2 naye agenda kugwa ku producer wa phone amufiireko olunaku lulamba amuwe 2 si enkuba etonya tavaayo oli agenda muwaga kitwaenda kikezi 3 bafulume bakole ki bagenda ona amuwe 2 amufiireko olunaku lulamba ogenda nani kati wali gwe mbadde njagala okulaga wano yansindikidde gundi mama omukama wo gwakolera ng'afaanana biki kakazi kali awo alinga echepere katono bumpi buli awo buki banga baba ne okugulu nga kulinga ettabiri ya mukonzi kati omwana gwe bamusindikidde nga kitiribiita kati kulwaki kulwaki tebagamba nti olina omusembera wala baba oba olina okukola ki
Chizana ne bamama bamanyi nti baba bayina amaddu. Bakimanyi. Kati n'omukazi wa bakimanyi nti oyagala mukozi waka. Era wane Uganda bwaleeta omukozi omusajja wange oyo tomutuukanga kumpi mu maka emingi amangi mu ebiri. Hata fena abamu abakozi ate bebeera n'obuliri bwaffe. Soko indiko. Oyina omukozi waka. Ate lwaki? Yayala obuliri bwo. Abwala. Omukazi ngalazi. Omukazi ayinza oba agenze kukola. N'agamba situka ko njagala kwala buliri. Ansanga mumaze okuna ndi mukwamba. Oli mukina ana. Isisto ngamba. Oyo wamuli yadda. Kati mukazi wo alina mujjawo. Taina mukozi wakati. Oyo si mukozi. Oyo si mukozi. Maida yali atyo obuliri bwange. Ne mu bufunze maid taina kusala ku kisenge kyo. Bayizawo maid omutuufu. Taina na kubeera mu nju ng'omwami mwali. Ayina obeera bwero. Because fa abasajja tulina akantu katono. Kakusikiriza katono nnyo. Kachi. Simanyi. Ova ku katono omuwala wabe n'okola ki? N'omuwuba. Kati ekimu kyo bandi tokola ki? Toyagala. Nosanga ng'omuwala ngo webase naye. Ati nadala kati abawala bole muleto omukozi waka. Amanyi nti olinako ku ki? Kasente. Kati abakazi b'ennaku zino nadala abawala b'ennaku zino ekizibu kyabwe tebakyagendera kugamba nti ono musajja biki. Bo baagala ki? Majja. Kati bawala baffe bano era bannyina zimbaga bo nabagambe boyagala kwangala ku kyeyo. Baba mulabe nga shayitani. Ekyokubiri tewe tokolanga nsobi. N'oyombesa mama. Okay. Ekyokusatu tokubanga mwana w'omuwalabu n'owabanga asobeze byenkana bitya. Tebakubwabo. Bw'omukuba bagenda oyinza okuvaayo ng'oli mufu. Bakuba omwana w'omuwalabu tebamukuba. Ng'omusindikooti n'olugendo. Toyina mukwatako. Tebakuba mwana w'omuwalabu. Tebakuba mwana w'omuwalabu. Kati okalaba kano nga bwe kenkana? Okalaba? Kani kano. Ono mama. Oyo mama. Olaba nga bwe yenkana? Ye mama nga mubi. Kati balese mu nyumba omuwala amusingako okunjira. Donatudano yani ye baba. Ye baba ndowooza ali awo wansi. Baba atulana wansi. Eri buli be baagala batuula wansi. Batuula wansi. Mbadde kyangenda kulaga ti. So byebye mu challenges zile mama mumbi balese omukozi nga mulungi kati osanga okoze ensobi. Kati banyinazi mubikomye. Temudda mu kwesembereza basajja bo yagala wangala. Okay. Bo yagala nga tuumba. Ku experience joyina. Abawarabu bano. Bayina bubezi mitima mibi oba bannyinaffe abagenda bwe bakola ensobi oba ne bakola ebikyamu abawarabu ne bafuna emitima emibi gye gibatuusaako ebyo babatuusaako. Bannyinazi oluso olumu bagenda nga tebamanyi. Naye mu nnaku zino ku bbanga limu batwalidde abamu kati bakimanyi. Bakusomere kyolina okukola ki? Kola. Ne wano waliwo abaana abayita mu mbeera mbi ng'akolera wano e Uganda. Ng'akolera wano e Uganda. Naye embeera gy'ayitamu nga tokola ki? Tiwamulaba wembala gwe bayokya n'amazzi agokya wakalaba. Mukama yali yayikikyala wa BSU. Yayokya maid we. Just teyakola ki? Teyanaza mwana wo mu budde. Nakwata amazzi n'agamuyira. Kati singa yali buwalabu olowooza abantu tukubye batya. Singa yali buwalabu olowooza ndabaddewo ki? Kiri kye nagamba last time. Siganye bannyinazi abamu bakola ki? Bayita mu mbeera embi. Naye si bonna. Then ekyokubiri ekireetera abaana ogamba nti muwalabu mubi. Ku nsi ya Katonda wano tewali muntu mulungi. Taliiwo ne wano Uganda tewali muntu mulungi. Nawe toli mulungi mu byonna. Kituufu siri perfect. Tera ali perfect. Nange. So ze challenge ezimu kati bannyinazi olumu ava wano alina excitement. N'atamanya ngenda kukola kiki ekintu te. Waliwo yankubira simu nangamba nze maze omwezi wa December nakusatu tebanasasula ngenda kuteeka wansi ebyokukola. Ennaku 3 nga tebanakola ki? Tebanamusasula. Zizi yayitamu. Lwaki baziisa? Olumu abatanafuna budde bugenda ku banka. Ne bamugamba banene bamugamba ekyonoonye bannyinazi oluuso olumu. Group season ne TikTok. Nze wange bampadde da sente. Batadde sente ku account. Njagala sente zange.
kati fe tuli nyenyo tugenze ne mama ne baba tugenze jindi kati olaba omuwala ngono asobola okukeera ku makya nagamba njagala genda ku kiyo baba ono nakugamba njagala genda ku kiyo nagamba njagala genda nga bwe bali awo basatu ne bagamba njagala genda ku kiyo mama ne baba ne bagamba njagala ate abo tubalina basinga naabo baba bafu mama bafu bagala genda ku kiyo nga bano nga bo balabye tubandikira abo muri mufumbo wisonyiwe odiza raire wese okay ngatuumbe kisembayo waliwo ebintu rumors ezimu zetuwulira nti abawarabu bano balina ebyokola mbate ebiseera ebisinga bawongayo n'abaana bafu muwano temubiina tebiri wano koze tutera bawongayo ebyokola abantu be balina eno byamugaggawaza nakusinga bintu bye bisigalewo muwongayo ki mbuzi zizo kati olaba ebiboogera bwongi gyebiri sobola gamba nti tebikoze eki tebiriyo nesuubira nti bagenda kuwongayo mpatono anyway biyinza okwanga weebiri but sirushwa 95 100 nti bawongayo bannayuganda then ombuuziza ku lwaki bannayuganda babatulugunya nnyo erinnya ne bannyinazi abamu balina embeera ze beeyisaamu kyova olaba kati essaawa zino olw'empisa embi z'abannayuganda oba z'abanna b'Uganda Ethiopia yabiyingiramu kati yeweerezaayo e Saudi kyova olaba ne salade bakola ki abamu bali ku 85 kampani ezimu zigaba 85 ne Burundi ye nekiyingiramu ku lw'empisa z'abannyinaffe by the way ennaku zino omubi kugenda ku kiyo kiba kizibu omuntu ng'ofaanana bubi basooka laba kifaananyi kyofaanana oti nga tamanyi luzungu takyagenda ku kiyo oyo atule waka lumere munda but kyonyongera obubakuutiza bannyinazo mugende mukole naye mumanye ekyabatwala ekyokubiri ekisembayo nga tubumbabumba mbadde mbasaba bw'ogenda ku kyeyo manyi kikututte tobaako na waluganda gwewa ssente zo teeka ssente zo ku akawunti bwe kitaba ekyo ogenda kukola emyaka 2 ng'oli ku kyeyo so mugezeeko kulaba nti at least waliwo akasente akali ku akawunti temugula bibanja temugula biki toteeka abaana amasomero nina mukwano gwange buli mwaka yakolanga birthday yalina abaana 4 mu mwaka yakolanga birthday 4 ng'akolera abaana be naye essaawa zino bwombuuza n'ekikumi takola ki takirina then naye era tekitulemesa kukola ka birthday ka mwana wange esente muzijja kweyalina ali ku kyeyo kola kuzizo nga bbaawe esente bwe zirinze ku mukazi kuzisa ezizo zolina kati so bannyinazi mugezeeko nnyo mwewala abantu abo abasaba ssente essente eyo gikume nti ssente manye ennaku eyakutwala egyo emyaka ebiri tegibeera myangu ate okomewo wano otukabirire kyova olaba abaana bakyasinza okwongerayo ki byemme ebibatawaanya agenda abaana abaki ekinziza e Uganda kanyongeremu emyaka 2 nga akasente baakali waliwo omwana maama we sente yazirya miliyoni nga 15 maama n'azirya bagenda buuza maama ese nali ndyaza mwana wange olwafuna bulungi yiga maama tasobya naye mu nnaku zino basobya era nze mukadde bwasobya mugamba mukadde wano wasokoze ki wasobezza sikyagala ekyo ddamu kyogera nti omuzadde tasobya Muhammad Sibula batulaba kiki kyetudda nakyo bikyejja kyetudda nakyo tudda na salary gye bafuna ne kampani ezimu ezisatwala abaana ate nga zirina passport nga tezirina contract then ekisembayo nyongera bagamba temuggwamu maanyi mugende mukole but mugende kampani entuufu ekyokubiri ba agent mutwesiga abamu but ffenna tetuli perfect kyemanyi ba agent abangi babakubye mubonyaabonye olumu omwana ayinza okugamba sama omwana ayinza okugamba nti agent namu obukadde 3 naye nga agent yabusasula ku kampani omwana agenda tuuka ku kampani nga kampani emubanja mbangi yawa sente agent sente nakola ki nazirya omwana bagenda babuuza sente nze sente naziwa agent ate kampani eba teyagala mmanya mufune ba agent abatuufu abasobola kubakolera ku bintu byammwe so byebimu byentera byenyongera okukola ki obongera but
ababadde mu comment section bagamba nti bakadama biki kyemmanyi mu bye twayogera last time ebimu byabakuba ate naye abamu mumanyi abagendera ku looni mukimanyi bawe namba yange njibawe okay kamba we MTN 0770 806 101 anti waliyo bali boyogeddeko abaleke gwamba agents abafere okay tubebaza osobola okunkubira ngo oyagala kampani entufu yokukola ki ey'okutambuliramu so nze nkola ne companies nyingi zitagenda kwogera wano ku mpewo amanya nga bulijjo ku TikTok waliyo Uncle Medi yali ku TikTok Uncle Medi munakyalo bobo njagala ku TikTok boba ku WhatsApp enamba yange yeri ku WhatsApp tujja kwongera bawa engeri gye mugenda okukola ate abamugenda ganyirwamu abakimanyi mugenda tupinga kuba mbawa advice obudde si tutudde wano nti tuonoona budde okay tubebaza mwena abatugoberera olunaku lwaleero tubadde ne Uncle Medi nga babagambye munnakyalo oludako tugenda kudda kubiri byogeddeko tujja kubyogerako tugenda ku kino lwaki nti mu South America abaana abagendayo okukola obwakadamu babakola mu biyumba bafuna ensimbi nyingi okusinga mu Abawarabu gye mukola ki gye mutwala abaana baffe so ekyo nakyo kiteke mu ki okunoonyerezaako twabe wiiki eddako bameka abaliyo ye bali gikunoonyereza n'ekigambye bali bana bafuna sente nyingi bafuna milioni kumpi bafuna milioni 6 buli mwezi bana bafuna ensimbi nyingi nemwe abaffe muri mu babonyabonyeze eno mu bawala ate mbawa mitwalo 9 okay ajesa mwengemanya katabira Muhammadi yakoze production so tetujja kusuka wano katusaba omutonzi abatukumere amina Lubalusewa TV mazima ku mazima.